Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa atabukidde abakulembeze b'amasomero ga bonna basome abakyalemedde ku muzoogo kukanda nga bazadde ebisale. Mwami Yoweri Museveni asinzidde mu kisaawe kya Mefuga Kololo mu Kampala ku mukolo Uganda kwejaguliza olunaku lw'ensi yonna olw'okwefumitiriza ku byenjigiriza n'ayogera kati nti ebyenjigiriza bya Uganda byakonzibwa dda olw'abantu abajjudde omulugube. Museveni bw'ati asuubizza okwongera amaanyi mu masomo ag'ebyemikono mu matendekero aga waggulu kuba kati ly'essuubi lya Uganda ery'enkya. Government schools must plan so we get rid of school charges. You are talking about the skilling hubs, how they are helping young people who are desperate. I wish you could hear the testimonies of those young people. These are children who are locked out of the education system by that money thing for the government schools. It's the barrier. It's a very big barrier. Must stop. President Museveni mu ngeri y'emu azzeemu okukalambira nti mwetegefu okusigala nga wagira amasomo ga saayansi kubanga amawanga ga Afrika abakyeruppe baagafutubbalako okukamala olw'obutassa maanyi mu masomo nga gano. Emphasize science education. Africa was colonized not because we lacked kings. We had plenty of kings with the leopard skins and all that. Not because we lacked priests. We had a lot of witch doctors and so on. Not because we lacked singers who can sing and amuse people, or storytellers. We had all those. Omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kata Museveni agambye nti Uganda yakwongera okujjumbira enkola za tekinologiya ezireeteddwa n'asaba ne bannabyanjigiriza obutatya nkola ez'omulembe ezireeteddwa bannasaayansi naddala enkola eya artificial intelligence ereeteddwa mu byenjigiriza. Start a small starter industry, then employing these people would be real. Your Excellency, we also thank you for supporting the development and assenting to the Tibet Act 2025. This long-awaited law will now give strategic direction and guidance for the required reforms in the Tibet subsector. I'm happy to report the law commenced on 15th March 2025 and the process of establishing the relevant agency to operationalize this law as the Tibet Council and the assessment boards is now ongoing. Abakulembeze b'ebitongole ebyenjawulo ebiyambako Uganda mu byenjigiriza okuli n'ab'omukago gwa Bulaaya ogwa European Union n'ekibiina ky'amawanga amagatte nakyo bonna bawabudde gavumenti okukozesa enkola eza artificial intelligence mu kusomesa n'okwanguyizaako abaana b'eggwanga okutegeera basomye mu bibiina mu masomero ag'enjawulo naddala nga balungamizibwa bulungi. Jack Sadek omubaka w'omukago gwa Bulaaya mu Uganda agambye nti newankubadde enkola endigito ez'omulembe nga artificial intelligence zireeteddwa okuyambako mu byenjigiriza tekitegeeza nti zigenda okukulembezebwa n'okusoosowazibwa okukira abasomesa. Akakiiko k'eggwanga akatakabanira obwenkanya aka Equal Opportunities Commission kawabudde gavumenti ekola ekisoboka eweebiina by'obufuzi byonna ebivuganya omwagaanya byegazaanyize mu by'obufuzi by'eggwanga lino akalulu kabeere k'amazima na bwenkanya. Akakiiko kano era kaagala gavumenti ereme kuba nakyekubiira wadde obusungu obw'ettumbiizi ku mikutu gy'amawulire egiyambako mu kutegeeza eggwanga ebigenda mu maaso n'okuwabula gavumenti ku bitagenda bulungi era n'okukkiriza okuwabulwawo kw'ekika kyonna. Equal Opportunities Commission eyagala amawanga agazze gasosolwa n'okubuusibwa amaaso mu by'obufuzi nago kalowoozebweko nga twolekera okulondooka omwaka ogujja era gasibwe ne mu biwandiiko by'eggwanga lino geetabe butereevu mu kulonda kw'abakulembeze. Akakiiko kaagala obuwagizi obw'abakyala bannabyabufuzi abavubuka n'abaliko obulemu ku mibiri gyabwe basembezebwe ku mwanjo bakendeeze ku muwendo gw'abasajja abeefuza ebyobufuzi bya Uganda okutuuka ku bitundu 95 ku buli 100. Akakiiko era kaagala wabeewo enkola esobozesa abantu abali ku ndiri abali mu makomera n'abali emitala w'amayanja okukuba akalulu kaabwe nga basinziira gye babeera kiyambeko mu kutumbula demokulasiya ku lukalu lwa Afrika. Mu birala akakiiko bye kaagala kuliko okukendeeza ensimbi ezisoloozebwa ku beesimbyewo kubanga kino kigenda kuviirako abantu bangi naddala bannabyabufuzi okwewola ensimbi ezinaabasobosa okuvuganya naye ng'obusobozi obukulembera abantu tebabulina.
Akakiiko era kaagala emikutu gy'amawulire giweebwa omwagaanya okukyaza bannabyabufuzi ku mitendera gyonna n'okubawa omwagaanya ogw'ekyenkanyi okutuusa ebirowoozo byabwe eri be baagala okubalonda ku bifo by'obukulembeze. Bw'abadde asinkanya abakulembeze ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo mu kibuga Kampala, ssentebe w'akakiiko aka Opportunities Commission Hajat Safia Nalulejjuuko asabye abantu abaliko obulemu n'abatawulira akakiiko k'ebyokulonda kabalowoozeeko mu bwangu ddala baleme kusigalira mu kulonda okw'omwaka ogujja. Lack of adapted voter materials and discrimination within party systems which make their participation difficult, that is persons with disabilities. These barriers violate both national laws and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. There is lack of sign language interpreters and captioners during campaigns, and at polling stations, some political party offices are inaccessible to persons with disabilities. Wabula omuteesiteesi omukulu ow'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya yagambye nti ebyogeddwa akakiiko kano bibulamu omusana kubanga akakiiko tekoogedde ku bakungu b'akakiiko k'ebyokulonda ate nga be basinga okuvaako emivuyo mu kulonda n'okudobonkanya ebyokulonda kwa Uganda. David Lewis Rubongoya anenyezza akakiiko k'ebyokulonda olw'obutakoma ku baserikale ba poliisi n'amagye abeeyingiza mu byokulonda era ne beerabira omulimu gwabwe ogw'okukuuma abantu n'ebyabwe. Ekizibu kya Uganda tulina bino ebitongole byonna kakati oli mu ggwanga erina akakiiko ak'obwenkanya naye ng'olabira ddala eggwanga lyonna teri bwenkanya n'awamu. Ensonga ze boogeddeko of course nkulu naffe zitukwatako abakyala okwenyigira mu kulonda, abavubuka okwenyigira mu kulonda, abantu abaliko obulemu n'ebirala bwe bityo era mulabye NUP ng'essanyu essira kwaba abantu bonna. Ensonga y'okwogera ku bwenkanya nungi naye okusingira ddala twali badde tukiteekamu mu bikolwa. Ffenna bw'oyogera ku equal opportunities ebibiina byonna bikirizibwe ku campaigninga buli omu akirizibwe okutuuka eri abalonzi bannansi basalewo gwe baagala. Ye President w'ekibiina ekya Conservative Party John Kenny Ruchams the man ategeeza nti Uganda ekyalina ekizibu eky'obutabeera na demokrasiya nga kino kivudde ku kweyagaliza okususse. In Uganda, since the abolition of the 1962 Constitution in 1966, we have never seen the light of democratic day. Even after the expiry of 39 years of NRA, we are still yearning for democracy. So the issue of participants, Ugandans participating in politics, has been missing for a long time to exercise voting power. Wabula yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM Dr. Tango Doi awakanyizza ebyogeddwa bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti nti obusambattuko mu byobufuzi buva munda mu gavumenti yategeezezza nti buva ku kkobaane wakati w'ab'ebyokwerinda n'abavuganya gavumenti bennyini. I condemned and I still condemn the face value violence by JAT. Immediately we are nominating a candidate. It affected us. But then I was told, and I have now almost withdrawn, that there were security issues related with it. There's even investigation that some of the people who meted it were actually doing it on behalf of NUP for political expedience. Why don't you arrest them? Don't you know two are in prison? Don't you know two are in Luzira? You don't know? Listen to me. Two are in Luzira and they're appearing in the court. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasannyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omulonzi wa ddembe okwekenneenya ebiwandiiko eby'obuyigirize eby'omuntu yenna ayagala okwesimbawo okumukiikirira nga munnamateeka Julius Semanda bw'annyonnyola. Alina kyeyemulugunya ku muntu ayagala entebe ya Parliament okusingira ddala ku buyigirize bwe wa ddembe okugenda ku disitulikiti n'agamba returning officer ti omuntu ono obuyigirize bwe bulabika bwa mungu oba tumumanyi bulungi tuwe ku mpapula ze zeyataddeyo okwewandiisa. Era oyo omukulu akola ebyokulonda akitunulamu alaba ng'ensonga zona eyemulugunya zirimu eggumba. Mwattu ayitoli neyeewozaako bw'alaba nga byeyeewozaako byakulimba amuwanduukula kwabo
abavuganya Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika alabudde abaami ba Kabaka ku mitendera gyonna bakomye gateeka okuteeka emikono ku biwandiiko bye batategedde kubanga bye bimu ku biviirako bakyala kimpadde okubba ettaka ly'Obwakabaka. Ssaabawolereza Christopher Bwanika okwogera bino abadde atikkula abantu ba Kabaka abakiise embuga nga bavudde mu ssaza Ssingo mu ggombolola okuli Mutuba 12 Gayaaza, Mutuba 10 Wattuba ne Bulemeezi mu ggombolola ya Musaale wa Kyato abakiise embuga mu nkola ya Lwalo Lwange n'ensimbi obukadde 14. Oweekitiibwa Bwanika asinzidde ku mukolo ogwo okubadde mu bimuli bya Bulange Mmengo n'agamba nti buli mwami wa Kabaka lwateeka omukono ku ndagaano gy'atategedde ng'ekwata ku ttaka kyabulabe nnyo era kibakaluubiriza okulwanirira ettaka ly'Obwakabaka. Ate twesanga nti waliwo n'abaami baffe abeenyigira mu mpisa zino ensiiwuufu ne bateeka emikono ku biwandiiko. Oluusi abaami baffe okuteeka emikono ku biwandiiko ne sitampu z'Obwakabaka kikalubya eddimu eddene ery'okulwana n'okutaasa ebyobugagga bya Kabaka. N'olwekyo abaami mbakubiriza bulijjo era nnyongera kubakubiriza nti mu buvunaanyizibwa bwe babawadde babawa okukuuma bugagga bwa Kabaka temwenyigira nkola oba mize gyonna gyakumalawo ttaka. Tukooye okulaba endagaano ezikoleddwa okuyitira mu baami nga tebafunye lukusa. Awali embuga walina okutalizibwa era tewatundibwa ttaka. Mu ngeri emu Oweekitiibwa Christopher Bwanika yeebazizza abaami ba Kabaka olw'omulimu gwe bakola ogw'okukunga abantu okwenyigira mu mirimu gy'embuga. Abantu ba Kabaka abakiise embuga nga bakulembeddwamu omumyuka asooka owakanga Omuzzanganda David Lule bategeezezza nti okusomozebwa kubasinza okusanga mu bitundu byabwe bakyala kimpadde okwewaŋŋamya ku ttaka ly'Obwakabaka ne bagootaanya n'enkulaakulana y'emirimu n'enkulaakulana. Abasaatuusi ku mbuga z'amagombolola basusse bayitirivu era ssebo nsaba ekizibu kino mukikwate n'amaanyi mangi kubanga gye bujja bannaffe abaliddawo bagenda kubulwa oba oli awo ne baddukanyiza emirimu gy'Obwakabaka. Kinkwasa ennaku nga abasaatuusi bajja naye nga bw'obagambako balina amaanyi mangi. Nange nze Muzzanganda David Lule Mutyaba omumyuka wa Kangaawo asooka. Oluwalo luno ffe tulwenyumirizaamu ngo abaami ba Kabaka kubanga bwe buweereza. Ate era okuwaayo ng'omwoyo gwa Buganda ogutafa ekyo kiragira ddala nti tukiraga mbikolwa tetujja kugunyumyako bunyumya. Minisita w'abagenyi Cabinet n'ensonga ez'enjawulo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba asabye abantu ba Kabaka okukola n'amaanyi okwekulaakulanya. Ndeebaza nti temukyadda mu bya kwekubagiza. Manye emboozi luli yabanga ate twayita mu lutalo ne bannassingo nno sigwe muliraano. Kaakati tuteekeddwa kutambula nga tuddawa nga tudda mu maaso. Ate teri kiwassanyu ng'omuntu okuyita eyayita mu bizibu okumulaba ng'ayinako akamwenyumwenyu ng'akola ng'agenda mu maaso kubanga Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okubeera abakozi. Omuntu omu afiiridde Ombulaga mu Kabenje n'abalala 3 basimattuse n'ebisago eby'amaanyi naye nga 2 bakutuse amagulu mu Kabenje akaguddewo mu kiro kya leero ekisasa ku luguudo oluva e Masaka okudda e Bukakkata. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja abaddewo ng'amuga. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nga 2 ez'ekiro ekya leero awo we bayita ekisasa ku luguudo oluva e Masaka okudda e Bukakkata. Abavubuka 2 ababadde ku pikipiki ya bodaboda nga bava mu nnyendo okudda e Bukakkata bwe batomereganye n'owa bodaboda omulala ye ng'abadde ava e Bukakkata adda mu nnyendo e Masaka. Abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo bategeezezza CBS nti owa bodaboda abadde ava e Bukakkata ng'adda mu nnyendo ng'ategerekeseeko erinnya limu lya Brian n'abalala 2 ababadde bava mu nnyendo e Masaka nga bagenda e Bukakkata nga bonna bali ku misinde emiyitirivu beekanze tukutuku ebadde edda e Bukakkata olwo ne batomeregana era ye Brian afiiriddewo. Bali ababadde bava mu nnyendo abatannategerekeka bulungi mannya ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka nga bombi bakutusa amagulu.
waliwo wa bodaboda omulala naye abadde ava ku ludda lw'e Makonzi, ono ayingidde buyingiza ekkubo erya koolaasi naye n'agwa mu bana ababadde mu kabenje, kyokka yeetayisiddwa bubi nnyo wadde afunye ebinuubule ku mubiri. Ssaalongo Tomusange Kayinja lwa CBS, ndi mu kibuga kya Ssaabasajja, Masaka City. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Labani Sebwana agamba nti omwana agemeddwa omusujja gw'ensiri aba n'enkizo emutangira okuyeeba ng'alwadde. Malaria ng'obumu ku bulwadde obusinga okutta abaana mu Uganda n'ensi za Afirika wano. Gavumenti yasalawo introducinge okugema malaria mu baana bonna abali wansi w'emyezi 18. So doozi zino zijja kuba nnya ng'omwana afuna doozi ku myezi 6, emyezi 7, emyezi 8, then nga wayiseewo omwaka gumu n'ekitundu oba ku myezi 18.